Musiza nnyo mwebale kujja essaawa eno tuli wano ku UNMF nga tuli wano ku UNMF nga some of you mwatu reaching out sibwe kiri okubaako bye mumanya on the meeting happened yesterday at Serena ng'etegekebwa National Planning Authority okulaba nga tugezaako okulaba nga creative economy eteekebwamu amaanyi okusobola okuba nga econtributinga oba ekola omulimu gwayo gw'erina okukola ku GDP kulaakulanya bannayuganda okutwaliza wamu. Ffe twalabye ekipapula nga kiraga Uganda Gazette mu Luganda tukiyita kyapa ky'eggwanga nga kiraga nti etteeka erya Copyright and Neighbouring Rights ligazettingiddwa simanyi. So it's about Gazette. Yes. Wonderful. Now, kansoke ntwala akakisa kano kwebaza Katonda n'okwebaza bannabitone bonna all creatives abasobola okuwulira omulanga gwaffe because twalaba nga waliwo challenge ng'abantu bayimba oba bakuleetinga ati waabwe bangi nnyo visual arts, performing arts, writing and whatever, even you the interactive media bantu nga bakola emirimu gyabwe abamuzze wano mu creatinze content and all that naye ng'okufuna mu kutono abantu babeera vibrant nnyo nga bakyali bavubuka but the more they grow older batandika okuba nga they are suffering, you know. So netulaba nga ffenna gye tulagera lyekkubo lino netusalawo twekolemu omulimo ffenna tulabe tukoze tutya okulanga embeera eyo evaawo. Twagenda okukizuula nga naffe kennyini tetutaddeemu maanyi kimala naddala in terms of strategy nti how do we solve this problem. Bantu balwanidde copyright for a very long time mubimanyi abamu beekalakaasa nako ne babakuba kuzika bangali abalala ne beesiba enjegere ne beeteeka mu maaso ga parliament and all this thing happened nga bakulu baffe bagezaako okulwanira copyright law balwanye nno for a very long time naye lwaki tusobodde okukigusa this time around. It is because twamanya what could the problem be. Twali twabula engeri gye tuyinza okutuula ne tutegeeza abantu abatukulembera creative economy kikyetegeeza tuyinza kukwatagana tutya okukulaakulanya eggwanga nga tuli wamu n'okwongera okubategeeza creative economy omulimo gwekola kyecontributinga in terms of employment, you know, and okwongera ku misolo n'ebirala netwongera okuba nga tubibataanya bulungi nnyo ne bajja nga babitegeera mpolampola bwekityo bwe twasembera mpaka okutuuka ku pulezidenti netumunyonyola ye kennyini n'atwegambira nti bintu bino ebimu mbadde sikola ki sibimanyi kubanga ffe twajja wano nga tuvudde mu ntalo tufuna obuzibu bunene nnyo okusooka okutereeza byonna ebyali byonoonese kuba entalo zoonoona ebintu. N'agamba bazze bakwata ku bintu ebyenjawulo agriculture bamuteekamu nnyo amaanyi n'obulunzi n'ebirala ebazze ne security kuba bamanya nti okulya obukuumi n'obusuubuzi ndowooza bazze bateekamu nnyo amaanyi awo naye nga wano creative ne mu sports oza bakakikwatako kati inagamba mwebale kukinsembereza kumpi nemanya nti kyekyetaaga okuba nga kikolwako naye bamaki nti bakyalina ebyokukola bingi n'olwokuba twasalawo bunegotiatinze nga tetumaze kuleekana tetumaze kuyumba nnyo tetumaze kukola twatambula empola tusobole okukwatagana ne gavumenti bulungi ekyo yakitusiimira naga nti tegwali mulimu naye kati nange maze okwetegereza okusinziira ku byemunyonyonyodde ne ripoosi zenzija ngenda nfuna kati buno tukkirize nti nagwo mulimu era guyambira ddala bannayuganda okugenda maaso.
so n'atuyamba n'abeera part of the ate nadda eno ewaffe naye nga alwana okulaba nti process zino zanguwako kuba yakitegeera bulungi. So tumwebaza olwekyo president. Then wano wetutuuse era ndowooza we are waiting okulaba nga tufuna the first hearing in the parliament very soon kuba already kati tuli gazetted. Committee agenda wekitiibwa honorable Mao already yaja addressinze kati tulinda just the first hearing, but we thank God for that big achievement okulaba nti kati tugenda mu bill 2025. Yes, thank you so much for the support also as media kubanga mutubeereddewo guno mulanga tugukubidde wamu. By the way, you are beneficiaries also kubanga ebintu byamwe bino content wa mwana gwe mucreating mugenda kumufunako obwannannyini obwenkomeredde because it is stipulated very well in the copyright law ffenna tuli included, not only music but all of us, as far as copyright law is concerned and intellectual property. Yeah. Okay. Kale bwe tutunula aba National Planning Authority nabo batunula wamu ndowooza ne Minister of Finance ne Minister of Gender Social Development ne institutions ez'enjawulo ezitambula naffe bakola badde bajjanga batuula nga naffe bwe tutuula okubanga tubongera okubawa report tubasaba okutu-includinga mu budget kubanga twetaaga support in terms of structuring the creative sector. You understand? Forming these associations and then forming federations, then tusobole okubanga abantu bafuna mindset change in terms of so many things, including how people can manage themselves and how they can take this serious business very serious. Because most of creatives badde bagendera nnyo ku showbiz ne beerabira the business part of it. So abantu beetaaga okuyigiriza ebintu bingi including law, then discipline in different way okusobola okuba nti omulimu gwaffe tuguuseekamu ekitiibwa n'amaanyi. So skilling, olaba nti abantu beeyongera okumanya from day one atanayingira mu industry ategeere kino kitegeeza ki. Ne mbadde mujja mulaba for oluusi tuveeyo mu geta abasinga no much education to speak of and all that, tukuba the hits sometimes ne tulwamu okumanaginga ourselves in terms of so many aspects, you know. Naye kati bwe tuba tusobodde okuteekawo skilling centers, tusobodde okuteekawo cultural centers in different areas, ne tuteekawo workshops ez'enjawulo, abantu baffe basobola okubeera nga boozeemu ne bakola guno omulimu professionally ng'era batambula bulungi notawulira nnyo nti bano balwanye beekubidde wali, bano bali media boogera bisongovu oba okitegeera. Nga bwolabira engeri abantu gye bazze bajja beekwatamu nga si nnungi, naye kati tuli mugezaako okulaba nti tuwozaamu tusobole okufuna a very vibrant music industry like never for all creative sector at large. So kyova olaba batu-includinze era okusaba kwaffe twebaza okuba nti twebaza gavumenti okuba nti yakkiriza naye tutuorganizinga nti gye tuli era tukola omulimu gw'amaanyi batu-includinga mu budget, not only music wakati wa kitebe kya music but all creatives in general, all domains kubanga domains nyingi nnyo wano ezigenda okuba nga zifuna obuyambi obwo. Visual arts and crafts, performing arts, audio visual and interactive media, those are mugwao, design and creative services, creative writing and publishing, cultural and natural heritages. Of course, including our related domains, that is tourism, sports and recreation,
So ffenna tuli bulungi, not only music. Yes. Okay. One, we are going to benchmark mostly from the UNMF structure in terms of SACCO. We are doing very well. For us, we understood the problem and how to solve it in terms of support. Yeah? So, netutandikawo SACCO. SACCO gye twatandikawo, omuntu tujja ne tumwasesinga n'atulaga engeri gy'ali mu kukola ebintu bye, n'aleeta netucheckinga their catalog, netucheckinga ki, not because bagenda bireeta eno tubikwata or something, no, but tuba tulina engeri gye tugenda okukolagana nabo in terms of good relations. You understand? So bwe tubawo akantu kano era abantu bali mu kuzza mpola mpola, tumuwa okusinziira ku maanyi ge nga bw'ayimiridde n'asobola okuba nga ateekayoko mu mulimo, ate bw'ajjamu n'atuwaako akatono naye n'agenda n'akulaakulanya omulimu. Tekyetaagisa lot, it just need to be committed and serious. No manya nti we need from here today and then tomorrow. Ate n'ekirala, it's not for only us who are here right now, but even the coming generation. So it's all about discipline basically. Si kyamaanyi nnyo saagala okuti nti bana abakozeyo akantu bannamawulire beekozeemu omulimu, balina aba entertainment beekozeemu omulimu, beekozeemu SACCO, basobola okujja nti ate gw'otidde ate nezaayo nti it's all about discipline. Oba oggyeyo obukadde bubiri oba busatu making sure ogenda oteeke mu mulimu ogwo, oba oguze equipment, you work hard when you start earning maybe online or something, then you pay slowly. Kisingako okuba nga tolina ogenda kujjaka support. So ndowooza enkola nnungi nnyo, but we can benchmark from UNMF SACCO. Ebiseera ebisinga kisinziira. SACCO zino zirina amateeka agazigavaninga on general perspective, naye ate mubaamu ne laws, ndowooza bylaws ezikolebwa learning policies. It depends, but on the UNMF at least 2 years. Ebiseera ebisinga bwe baba bagenda ababaka abo tukimanyi bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga babalonda ne babateeka mu committees ez'enjawulo. So tulina abo abakwatibwako n'olwekyo. Ate n'ekyokubiri ne ba ministers plus okuva mu docket ya Honorable Mao, nabo babaawo, people from the office of the Attorney General, Minister of Gender and Social Development, then ICT, where bonna kibakwatako era bakafulu babamanyi. Then for us we can be there in stands to chair. Yeah. One, government egenda kufuna munyo, that's why they are organizing us. Bajja kufuna mu after being structured very well. It means nti tugenda kuba already balese ka support bakataddemu. Bwe bamala okuteekamu ka support tugenda kuddemu production. Osegede kitegeeza tugenda kwongera ku numbers ey'ebiyiiye ebibadde bifuluma, kati tugenda kufulumya bingi. Market egenda kubeeramu works nyingi nnyo. Oba okitegeera ekyo kitegeeza nti kigenda kwongera omulimu gutumbula waggulu, n'omusolo gwennyini gugenda kuvaako mungi and all that. So it is better than butateekamu, kubanga already kati bamaze oteekamu, tugenda kuddamu production, buli muntu atandika okukola emirimu gye. Already batuwadde ne ka support ako kowulira kagenda ogenda mu SACCO, skilling, mindset changes and all that, mindset change and all that. Kitegeeza nti wano eno boost gye bataddewo ekulagirawo kyekigenda okwapeninga next. Emirimu gigenda kweyongera mingi, abagenda okuweebwa emirimu bagenda kubeera bangi, buli kimu kigenda kweyongera, buli abantu beeyongera okuba nga bafuna emirimu bangi, works z'abantu ne zeeyongera mu market nyingi, kigitegeeza omusolo gugenda kuvaako nga mungi, abantu bagenda kufuna akasente nga kangi, nabo bennyini n'enkulaakulana z'abantu zigenda kweyongera. Okugamba abantu baffe is beebale kutubeereramu ne batulagira, because bw'otunuulira emirimu gino gyasooka kubeera politicized, bo nga bagamba ate abo nga babi propaganda mungi, naye abantu baffe batubeereddewo, bannayuganda ne batudde emabega ne batuwagira. Kwanze bantu bangi abansanga naye baffe mu kyalo nagamba edi omulimu gw'oli mu kukola tugulaba mulungi nnyo, weebale, genda maaso, banno bakunge musobole okulaba nga mukola ki, muzza ekitiibwa ky'omulimu gwammwe waggulu. So I thank you all of Uganda.
then nebaza n'abayimbi abatwegattako ne tutambulira wamu ne propaganda n'abamungi ne batabira sheke, then n'abo basobola okubeerayo eyo nga batusabira naye nga bali naffe. We thank you all. So it's time also to come tusobole okuba nga tukolera wamu to make sure that all this bikolwa bulungi and we benefit from it. Otherwise abantu basobola okukwata funds zino and all that ne bazikozesa bubi, but if we are united and we work closely together we can follow up to make sure that service delivery ebeera nnungi, kubanga ate ebiseera ebisinga oyinza okunaaba mu ngalo n'otalya mmere, naye senga tuba tulemeddeko ne tufollowing up abantu bajja kufuna ebyetaago bino basobole okuba nga kigendererwa kyaffe kituukirira bulungi. So the struggle continues. This is not the end. The struggle continues and very aggressive. You know, ekyokubiri waliwo concern ennaku zino tukutteko ffe ng'aba UNMF and I think n'aba stage play nabo balina bazze bantuukirira. Now this time around as a senior presidential advisor on the creative on the issue of that stage play, what? The permit. Yes, it is. Budget stage play. Stage play act. Stage play. It is. UCC, so you have to pay some amount of money. 100,000 okukkiriza okustaging a show. That wouldn't be the problem. Yokusasula license. But problem wetugifunidde nti abantu babadde beeyinga nnyo okubawa license eyo. Taking us so long. So ng'ate abantu bagenda okutegeka shows, okubookinga venue kiba kizibu, okugifuna venue si kyangu. Ate bamala okuwa venue time beekola ki? Ebedduka. So people have to run, go start booking venues and all that. Naye wano bateekamu license eyo, it takes a period of bantu bangamba naawo waliwo abamala ne 2 weeks tandaba kufuna response. Kintu ekyo ndowooza kikyamu, kyetaaga kibe nga bikikwatako mwenna, kyetaaga kibe nga bakirivyowinga bulungi nnyo tusobole okulaba nga tugenda mu maaso. Otherwise abantu bafe abamu si basanyufu, naffe kennyini tugenda kwongera okukitegeeza kubanga complaints ezo zazze since yesterday. Nafunye complaints okuva mu ba creatives ab'enjawulo. I'm going to follow up, but so far a brief akatono ke badde bampaddeko about that. We need to come and solve that problem more fully. The thing is for creatives. Gwowera kati kijja kusinziira katugere ku music generally. Abayimbi ebiseera ebimu abamu babuzaabuzibwa babeera misled because of the bantu abamu bakyesinga cloud, bantu abamu tebamanyi bakyamuka wawulira enduulu wakola ki wagenda. Abantu abamu bakola ebintu olw'obutamanya, tosobola kubajajinga olwa action bw'abantu abatonotono oba okitegere. So you just keep your heart open, nomanya nti this is about change. It's about solving a problem. It's not about the few individuals abalabira ebintu okumpi. So for us, our hearts are open for each and everyone. Omuntu yenna ye bw'aba ategedde ekituufu akirizibwa okujja n'afuna obuyambi kubanga that's why we are here. We are to their service.